lifestyle okunywa nnyo omwenge. Buli lwonywa omwenge guno guleeta appetite naye omwenge gukosa performance. Nti omuntu eyali tambudde okuva wano paka Jjinja ojja kuba akatuuka bweyogerere okooye. Naye ate gukuleetera appetite n'obeera ng'oyagala naye oba tosobola kugenda paka. Kati bw'oba ng'onywa buli lunaku eventually omuntu eyatambulanga round zo 3 kati round esooka owedde. Then ebiragalalagala tubyogeddeko. Then ebiragalalagala naddala enjaga, cocaine, marijuana, heroin. Nga tebagamba mbuno yebawa amaanyi anti ereeta appetite. Omwenge n'ebiragala bino bireeta appetite naye in the long run obanga tosobola nga tobinywedde no ogendayo naye nga totuuka ogendayo naye totuuka gy'olaga. Ogenda ku kisaawe dakiika 5 nga gw'ovudde ng'oteebye ggoolo oba nga toteebye ggoolo ng'oteebye munnaaye otuuka dakiika 5 nga gw'obivuddeko obaga substitute. Then also the foods we eat, fatty foods. Kati fatty foods usually tutunuulira ku weight gain. Naye sukaali ekirwadde kya sukaali then n'okunywa ebintu ebirimu sukaali omungi nabyo bikosa system yaffe. Then laptop abaziteeka wano ne buno bupajama buli tight buli bupajama bwa triangle buli bwayambala bushoti ze bushoti buno bugundi bwa triangle obonga bwali bwaggwawo obufaanana nga nnika olabera kutumaina n'obuliko obupiira wangi obwo nabwo bannaye ng'olwanya entalo naye naye wamwagalako naye Dodo akati nga mutuuza omusajja n'ajjamu nibalaba mu bicycle. Banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. It's healthy. Either you've grown or you're growing. No, it's because for you ondaba very many times. Like not for me. So kuba ntaddeko. Like there's a bit of change. Obara kwata ile yambadde suit. Last time, what were you wearing? No, you were not wearing a t-shirt. Every time nali mu sati. Era ne mu press olabanga there's a build up a bit. Ngeze. Sinyo. But healthy. Well, chewanirem. Alina doctor olaba wano. Waliwo kintu bakyannumye. Waliwo ekyakulema. It's a reaction. Oba waliwo ekyakutambuliddeko. Hey, we are on.
So mwali mukulaga doctor olaba. Anti munne kasita mulaba. Eno pharmacy. Wama. Simanyi eno Ono consultation. medical doctor yange. Medical doctor yange. Mama, mbu doctor olaba wano. Kanze yaze teyandazeewo. Doctor bakugambye ku bantu abato. Namulangira. Akantu kano. Kale tutuuseeyo tutya. But I'm sick. Mulaga ekifuba. But you said my skin was red. No, adandaga bulago. Nedda hakoze bwati. And I didn't know we had started. Nga tulina kimanyi hakoze bwati. Newa, my doctor, what do you think this is? Did I scratch myself? Nga tulimu tamanyi gonja jebera consultation. yetonde. Nene wano. Ila ino kwetu wacha kutawa. Bina wetonde. We wano. wonde you people watch Naye nova ndi mulwadde ebyebituufu. Waliwo ka rush. Ah. Tugenda mukebera. Oba nekyambaddewo. Tunaaba tumaliriza tugenda mukebera. Manyi batugamba nti omusawo. Manyi abasajja tebagala nnyo bakyala baabwe kubeera n'abasawo nga mikwano gyabwe. Anti omusajja ayinza omwegayirira, mubeera wako omusajja n'akwegayirira naawe bambi. Naye omusawo ate n'agamba linnya akatanda nga walinnye edda. Sina pain. Kati bw'ogenda mu ddwaliro ng'olina ekizibu. Katugambe oba olina Like a rush. Okimanyi oyinza obutakalaga bebi wo naye n'okalaga omusawo. Oyo kirala mukankunyumizeeko katono. Kuba ne wano kitunyumizaako. Bali balina omukebera something down the flower. N'agamba doctor. Talabangayo kwegayirira. Kanfamire. Tukola naye ku radio yange nakuba obufaananyi nga bwabosaamu. Agamba doctor ekifaananyi. Ebyo mbadde ndowooza togenda kwogera biri naye ogamba kasuku. Ansooke ndwale. Naye kati bina ensonyi ng'ozijjawa. Era ano n'ayogera ne yeekaza. Gwe manyi wanzaawo kintu kirala. Gwe tosobola n'okubeera n'ejjute. Era nkebera oli owa cervical cancer. Naye oli bw'abanga mukwano gwo kizibu nnyo okumukebera. Kubanga kati aba omutunuuliranga mukwano gwo. Ne bano abalwadde abalala abajja oye tokifaako obwongo bwo tebukirinako. Abagamba mbeera ndowooza. Kati nedda oyinza obeera ku show ng'onyumya bibyo ye n'alowooza omwogerako. Agamba Omanyi tekitegeeza. Kati sisobola kukkiriza gwe kunkebera kukola omwagwa nabana nga tukomawo nera nga twogera ku love life. Gwosangayo. Ne ku radio face okyendobera nayo. Kati nga bwe tulina mu face oba owira ensonyi nga bw'ogamba I think when it's between. Ayinza ogamba wabaawo ensonyi. Buno bw'ati. Ffe tubyerabira. Ne bw'obeera ng'oli gayini kati nga ku ddwaliro gye tubeera. Kuva ku makya paka akawungeezi obeera okebera abantu otuuka ne weerabira. Tosobola kujjukira nti yabadde bw'ati. Naye wamama omuntu abeera alabika obulungi oyo gamba Simbaako. I think they remember because I did. Tebajjukira. Poziko nga gw'olina yakusiima naye nga tebajjukira. Tetujjukira. Ffe twerabira kasita ofuluma wooti mu room. Kati ate those that have a crush on you, what do you do? Omusawo tabeera na crush ku mulwadde we. Tekikirizibwa. Gwe wali okirabye eyo Ate okuggyako mu Uganda. Naye waliwo ku gundi. Okuggyako mu Uganda. Okuggyako mu Uganda. Because mbadde ngenda kugamba Erisage yaliwo naye kansirike. No naye bwe kibeera bwe kityo kale amateeka g'obusawo gatugamba nti bw'olaba omulwadde bw'abanga yakayingirawo bw'ati n'omwetegereza n'ogamba nti bannaye Mukama Katonda oleesa akaana embooko tolina mumujjanjaba. There and then omugamba nti omanyi leero sigenda kujjanjaba. Nsaba ofune omusawo omulala yaba akujjanjaba.
n'omugano omuwa reason ki anti ebyo biyinza okujja luvannyuma oyinza omusaba akanambe oluvannyuma naye nga mweyo embeera y'okuba nti mulwadde oli musawo tekikkirizibwa bw'obanga maybe mubadde munyumya ng'akubuulira story ye n'otandika okubaamu ne feeling awo okoma n'ogamba nti kankuyitira omusawo omulala akulabe nze maybe nja kukulaba ng'omaliriza okulaba omusawo kati oluvannyuma oyinza okujja n'omugamba munnaaye nze bampita gundi onyaku ka kofi tugendeko wali eri muganga nkola ku NTV ne Spark TV. Baby, you've lost weight. Omanyi bwe nazze wano ne nkulaba, I was very impressed. Bina is losing weight for all the men that come. Nedda twayogera, omanyi bwe twava ku show ku luli twanyumya ne nga tobadde ogamba mbu aludde okwogera naawe. Ebyo bisobola kubeerayo olimba lwakwa dokita ono abeera busy. Munnange face to face nabe gundi ebyadde ati that's why ayinabe yampeerezaako awo Kandabe. N'ew'omusawo n'omusawo n'ow'amannyo gwe nakusaba twogera. Wow. So kati I'm losing weight for you. Demba nantegera tubali aliyo. Asobola kuganja. Sijja kukomya ku Love Life, nja kulekanga ku radio phone Bina. Anti kati olina okwanguwako kubanga Ne Bina kuli bubi. Ne ku radio phone naye bamuyita the cute doctor. My dear. The cute doctor. Nasangayo competition engamba. nedda ab'oku radio fo mukwano gwange yavaayo mwamugoba mukwano gwange nenyiiga nabanyiigira mwenna akola ku Sunday. Akola ne Bina nno. mukwano gwange bamugoba mukazi wattu nga tebamubuulidde na nsonga lwaki bamugobye bamugamba bugambi genda tukutute Masaka. Andi munnaye watandika ya cute doctor. Kati akola ku Sunday ku radio for still. Kati watandika cute doctor omusajja n'anyi boyfriend n'anyiiga. Munnaye nkubuulire posta ya Dr. Kenneth. Endala zonna bazimpa directly eyiye ebeeramu group radio phone y'omu n'amanya nti nina akisaze ankulage nale nze nina obujulizi doctor. I'm going to show you all the other doctors. Ziyitawo. Ezabala ziyita wange eya Dr. Kenneth. Nkomawo ngenda komawo n'empeta mu kijja. Batino mbumbu they don't fear mpeta abawala. Katajja kubo tebajja kutya. Ate abamu bagamba ab'empeta basingira ddala okwagala. Because baba baloza oba yo mu machuwa ow'empeta abeera machuwa, ow'empeta talina drama, Yes. talina katemba mungi naye bannaaye. So doctor, how are you? I'm fine, I'm alright. Group ya radio for your good. Aludda nti Been a okuta. while. Had you Last year emyezi giyiseewo. Era kati tulina ne basponsor. sponsor Tulina Solange. Solange? syrup. Tulina ne Eyamba ku bantu abalina ensonga like cramps. Nera bagisanga wa mu pharmacies. Solange. Drug shops. Abakyala batya nnyo. Evidence nze ntambula nayo eno bagiyita batya si radio foster. Ne tubadde tukyayogera ku cramp. Kati nzigulewo akugulirewo eyo olabe Olinde. gye bansuuliramu mu yange. Tukyali ku cramps tubadde tukyayogera. Kano tukayiseewo nga tunaba kutulaka. Ono dokita mulaba ono yetabeera mu group. Otegeera bano bona nabo nga tebabateeka mu group. Direct. Ate bajoga nze. Munage he's a darling to many, so for him abeera mu group. Anti tubeera twagala bonna babeerewo. Babeere part of the show. Nice. I think for you you're just special. Because at least you've proved. Kale tweyongere ne show. Tubadde tukyayogera ku cramps. Yes. Solange Is there anything about is there any cause of cramps? Chiba kuchi. I don't kakati think that's a lifestyle thing. well ebintu bingi nnyo tutunulira combination of environment ne genetics. Yes. Naye ennaku zino environmental factors nyingi nnyo.
waliwo kyenabadde nsomako emabegako awo kyanewunyisiza nnyo air pollution. Yes. Omukka gwe tussa mukyafu mulimu chemicals nyingi nnyo. Kati chemicals nezimu surprisingly osika omukka bwoti chemicals nezimu ziyita mu mawuggwe ne ziyingira mu musaayi ate ne zikosa other parts of your body. Oh, no. So neweesanga ng'omuntu afunye heart attack. Yes. But the cause is air pollution. Yet he's Newesanga healthy. you're eating healthy, you're living a healthy life, bambi buli kimu okikoze bulungi, but because Am I of the allowed? pollution. So tukyaki-researchingako nnyo naye nga air pollution is one of the things that have come up, especially mu Kampala muno. So many changes ze tulaba mu byobulamu nti ennaku zino abantu balwala nnyo emitima, bafuna nnyo biklooti, bafuna nnyo zi stroke, bafuna nnyo bi heart attack, then bi fibroids, ebyo byonna embuto okuvaamu, byonna air pollution is a contributor. That's why sometimes they say you have to detox if you can because there are metals in the heavy metals, kati bagamba heavy metals. And these heavy metals, bu particles buba butini nnyo. Bivaawa enguudo, kolansi oyo. Naddala nga mulimu ebinnya. Kolansi, then ebintu byetwokya, buli lwoyokya akaveera, buli lwoyokya plastic, ebyo byonna omukka ogwo oguvaamu mulimu a lot of those heavy metals. Abakola mu factories bannaye, abatunda amanda, balina okwambala mask. Wabafumbira mu ekiyungu nga kiri munda mu nju, abo nabo bannange bali ku buzibu bw'amaanyi. Chimney oba n'ofumbira wabweru, oba n'obeera ekiyungu nga kiri wabweru n'ofumbira ku lubalaza, sigiri togiteeka mu nju bannange naddala ekiro. Kati ab'enku kyo kiyitirira kiri too much, era kati omuntu afumbira ku nku tumugamba weewale omukka ogwo. Enku olina ozikozesa mu kifo ekiri open. Ekiyungu omuntu akozesa enku, ekiyungu kyo tekinafaanana eky'omuntu akozesa nga sigiri, kubanga enku zireeta omukka mungi. So oyinza just oteekako engeri y'aka tundubaali oba ekibangirizi, enkuba ereme genda mu byofumba, naye nga walina kubeera open. So Wasenga Justin Nantumo ojjukira twagenda e Luweero. Wali open weewati. Wali open naye nga waliwo kantu walina okuba nga wali open. kabaati. Oteekawo akabaati katono n'oteekawo just ekibangirizi abantu oluusi okutuulamu, naye nga tulina okwewala omukka ogwo. Then n'ebyetulya. Do the crops ever heal? Kubanga ono Wasolange yatugambye this is just a relief. It doesn't mean it's a permanent It's more or less like a painkiller, but naye nga yo ekintu kya cramps kino kiri kyewuunyisa nnyo nti tekiriiko formula. Nti oyinza okubeerawo gwe n'ogamba nti nze sirwalangako cramps mu bulamu bwange, si guarantee nti tolizifuna. Oli n'agamba nti nze cramps zinnumira lunaku lumu lwokka, si guarantee. Tekiriiko formula, kikyukakyuka. Anyone can be affected. Tutunuulidde environmental factors. Tugenda tunuulira ne lifestyle. Kati lifestyle mwe tutunuulira ebintu by'olya, bwe tutunuulira ka exercise, bwe tutunuulira okuwummula, okwebaka. Abantu ennaku zino tebakyawummula bannange. Ate omubiri kyogumanyiiza kyegugenderako okuba nti nno osobola okwebakira essaawa emu yokka n'osigala ng'ofunctioninga bulungi, tekitegeeza nti ekyo kiri nti kirungi oba kiri normal. Yes. So waliwo ebizibu ebimu bye tufuna nga cause eyinza okuba nti towummula bulungi, naye nga that time tokitowoozaako nti kize directly kuvaawo. Stress. Ennaku zino banaye stress nyingi nnyo. Sente. Waliwo yatutuma sente nze nkugulira. Sente baazitutuma ate kaakati ne relationship nazo zistressinga bubi nnyo. Ate zitya. Nazo zirimu sente. Waliwo mukwano gwange bannaaye ku mulimu. Mukyala we yamusindikira surprise ku Valentine's, omanyi tubeera busy. So omusajja wattu asindise ka surprise, yasindika sente. N'agamba omukyala nti munnaaye obadde omaze ebbanga ng'oŋŋamba nti essimu yo ekusumbuwa, mbadde nsindisa akasente kano, genda ofune akasimu.
omukyala yamuyombesa buyombesa ate mbuki n'amugamba gwe toli sensitive, you're so insensitive, ti musajja gwe sikulabanga kale lwaki ompadde sente ze wali sigazza. Me, it's the thought that counts. Nagamba nze mufo ky'okunsindikira sente mpa ebimuli oba genda ongulire niwe kaba akantu nga just kaswiti ka 10 kandeetere. Kakati ffe ne tugamba naye omusajja yeekokodde sente ze, essimu ya buwanana, oba oli awo tamanyi simu gy'oyagala naye akimanyi nti essimu ye erina obuzibu. Bannaaye aba akoze bubi. gambe waliwo neyali ayagala omutwala out ku Valentine's Day siryerabira N'agamba gwe weereza ssente tujja genda ne bina pepe engamba oli yangamba can you imagine I just wanted to have lunch with her naye ngambe you send the money I don't have time we are going with bina atakwagala oba omulaba incident alabika yali amwagala naye baaba naye nga kati kankubuuze singa mbanga nkuweereza bimuli kale omu ng'akuweereza bimuli ona ng'akuweereza sente aliwo asinga okusanyusa sente so that means ebimuli tebi bwe nkola ka budget kange ne ŋŋamba ze naaliguzeemu chocolate n'ebimuli kanzikuweereze direct kati oli lwaki yazigaana kati oli yazigaana ampereza switi mwogedde ku ssente ne munzijukiza Airtel. Yes, Airtel mbadde nsaba oginyambeko ku eyo Airtel they have something good munange whether you are on Android or iPhone, there's something good that we got. You actually have to go to Play Store and then you download the app. Now there's something they introduced, it's called Airtel Money Global Pay Card. If ever you use it, nalabye billboard waliwo walinga nagirabye nabadde ngisomako wenaalya opposite ne quality waliwo ki billboard ekinene so nandendabako Airtel Global Pay Card nendaba you can be in any country osobola ogikozesa purchase buli kimu kyoyagala n'osasuza neŋŋamba kino kiyinza otukolera kubanga bano abagundi bano abakozesa bukaadi obwo bwe batuwa sometimes batusumbuwa nnyo oluusi oba oli awo kiro olina kyoyagala okugula mangu mangu ne bagamba basamanya network olwo sente ne zigaana okukyuka okudda mu $. Then yes, from your mobile money n'oteeka kuli kitegeeza olaba n'ennaku zino n'ekirala n'okugula things online because you can also buy music, you can watch Netflix and was oli football fan oli watching genda onoonyerezeeko waliwo ttiimu eyagenze n'ekwata ka Madrid n'ekakuba n'ekakasuka eri n'ekaleka nga konna kajjudde biwundu olinganze niwa Arsenal naye sira mpira omutima gwaye munafu nnyo tofaife tujja kunyumiza bakakubye ka Madrid kajja keewaanawaana bannaye n'ekikopo tunakitwala bagamba twewaanira bwera naye ekikopo tetutuukayo ekikopo tugenda kitwala waliyo essuubi wamapasi ekikopo we tutakitwale saagala kwogera waliwo omusambi w'omupiira omu yagamba Manchester City yali egenda zanya ne Madrid n'agamba nti Madrid weneekuba Manchester City genda bansaleko amaka bagasaleko lawa we bagenda mu mupiira ttiimu ne bagibutula go yadduka osobola okukkiriza okukwatira ku maka bannange musajja ku maka olaba ne Junior bwe yafuna accident yabuuza omusawo nga sibiwulira beekanze sisitimu eyo kasita ofuna ekizibu kyonna ku sisitimu eyo obulamu bwonna buggwawo. That brings me to infertility in men. Bannange tubuulireko infertility in men neyo system byaddala oba si byaddala kati infertility in men yes ekizibu gyekiri
naye bwe tuba twogera ku infertility naddala mu basajja Yes. infertility tetugibuzaabuza na impotence. Bino ebintu bya njawulo. Bayiroza bye bimu. Si bye bimu. Kati impotence beba abantu be bagamba nti ayinza okuba nga gye yali bwe yali atambula endiga yamutomera. Oyo aba impotent nga Even in the morning they don't salute. nga omusirikale omuyitako naye nga Neddala endiga ebeera yatomera oba just Oba bana so that is impotence. So impotence is inability to erect. Yeah. That's like So omuntu ayinza okuba nga ekyo ekizibu ng'akirina nga tasobola kuyimirira naye ng'asobola okuzaaza. Infertility kitegeeza tozaaza. Hi, Dr. Hart. I'm wondering if when it is erectile dysfunction, how can you make me pregnant? Kati with anti You did a quarter way. anti kati jjukira kikyewetaaga ofunyisa omukyalo olubuto. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction erimu ebika. Waliwo oli nga tasobola kuyimirira. Then waliwo oli nga abanga ayimirira. Mutuveeko nammwe oluusi mwe kutega okatuulako okutega ku macago kanguwa ako naddukira kasakasituka omulundi gumu tokalinza tuula butuuzi. Ama abasajja abakyala bano batutuddeko batukuba ebikonde ebya buli kkala naye nga ekizibu ekyo bwe kiba nga weekiri tekitegeeza mbadde nnyo ekibuuzo kyenkubuuziza nti kikyeweetaaga okufunyisa omukyalo olubuto amazzi gali. Yes. Kati aga amazzi g'omusajja abamu bagamba amazzi g'oku mugongo geweetaaga okufunyisa omuntu olubuto. So infertility kitegeeza nti omusajja atasobola kufunyisa mukazi lubuto. Tekiriiko nti asobola okuyimirira oba tasobola kuyimirira. Oyinza okuba nga toyimirira naye ng'amazzi ogalina. So gali amazzi geega. So nga you need that force okubeera nga gafuluma naye kati oli asobola gakujja mu mugongo. Oba naye wakutega ku maca. Kabaayo gatya aga amazzi gajja n'amaanyi. Olaba zino muscles eziri kati ng'omukyala bw'aba azaala muscles ezeeno wansi zisindika omwana n'avaayo. Kati omusajja amazzi ago we gaba gatuuse okujja muscles ezo zisindika amazzi ago gajja ne force. Bwe nnyimirira wano oyinza okukasuka ne gagenda paka ng'eri. Naye ne wobeera nga oli impotent nga you have a weak erection still bwe gaba nga gatuuse okujja ne gatasitukiramu. Ne katasitukiramu. Newe kaba nga kalwana bambi nga kanafu era still amazzi. Naye kati abeera afuna feeling zibeerawo. Naye ngeno omutaka pepe. Oyo bambi yasinga n'ofuna feeling. Kubanga aba ayaayaana. Naye nga kati abafulumya empewo low sperm count. Then oluusi waliwo abasajja abamu mu mbeera y'obutonde nga akatuli kano koolaba wano weekali naye nga alinawo n'obutuli obulala. Oluusi kabeera eno wansi, oluusi kabeera ebitero ebisinga kabeera eno wansi. Kati amazzi bwe gaba gajja galiikinga kati eno wabweru tewali kifuluma then go ne gagenda mabega eno. Abamu osanga nga akawale katobye naye nga no tewali kifulumye eno. Kati gw'oli eno mu maaso olinda tewalina ky'olaba naye ng'emabega. Kati mpoziko just siina bwe nsobola birembeka. Amanjagala lubuto. Mu kifo ky'okulembeka oyo omwami tumutwala ne tumujjanjaba. Tubikka. Ekitegeeza bwe tuba tugenda kufumbirwa tusooke tumale okwetegereza
nsobola okalaba katulina amaaso gange osobola okalaba nga kano gwokalaba akawano ne kali osobola okukalengera ekitegeeza abaami abamu batafulisa bakazi mbuto bambi bandibanga abamu nga bambi obutuli obutuli buli bubiri then abamu enkwanso kubanga system eno ensigo testicles wanga tugamba ensigo za mirundi ebiri waliwo zino ensigo kidneys nengamba ensigo kati ezo ensigo ze zizaala enkwanso kati enkwanso ezo zirina okutambula okuva eyo wansi mu nsigo ne zijja nga zambuka paka wano we zifulumira kati awo mu kkubo waliwo ebintu bingi by'osanga kati abaami abamu enkwanso zaffe munnaaye va ku kyokubeera ennafu zimagalala mangu mu kifo bakutumye okugenda eri kati zo zituuka mu kkubo ate ne zigenda walala kati ne weesanga nga mu kifo ky'okufulumira eno ate zambuka bwambusi ne zidda eno mu kawago kati omwami agenda neyegatta n'omukyala n'amala oluusi tewali kivuddeyo oluusi kati ninye akavuddeyo then saawa bbiri wayisewo saawa nga bbiri agenze okufuuyisa ate n'afuuyisa gali amazzi nga mu kifo ky'okujja eno ate gatuuka ne gambuka bwambusi ne gadda eno mu kawago ku your right kati kifo kyogenda ku left ate n'oyambuka right n'abo abaami gye bali then ate ngawonjekawo akavera nengaddusa naye ebyo byonna tubijjanjaba bwe tuba oba bano abalumizibwa nawulira ku radio nga balumizibwa nga beegatta nawulira nga ziringa ezimuluma gabeera gambuseeyo enseke ezireeta amazzi kati katukigondezeemu abatulaba tugenda kukola categories nti ekizibu ky'abasajja okubanga tebazaala yes gyekiri era abakugu abanoonyereza bakimanyi nti nno ku buli kapo nga 3 ezirina ekizibu ky'obutafuna mwana kubeerako at least kapo emu ng'ekizibu kiri ku musajja. That means nti tetujja kugamba nti tekiriiyo kyo gyekiri ne mu ggwanga lyaffe muno neyo ku ddwaliro gye tukolera Bethany tufuna couples n'osanga nga bagamba tebazaala omukyala mumukebedde buli kimu kiri oke naye ate omuntu okebera omwami oluusi yaliko ekizibu naye olw'okuba nti ffe nga abafirika abasajja abaddugavu igo weeri naye ate n'ebyobuwangwa omusajja wagamba nti omusajja tazaala oyo omusajja tebajja muwa kitiibwa omusajja tebajja kumuwulirizaamu oluusi ne bwogenda okwesimbawo ne bagamba nti oyo omusajja tazaala tetujja muwa kalulu so kireetera ffe abaami bambi okutya n'obeera nga musajja wattu oyinza ogamba nti naye ng'otya ogendayo naye ng'oli mwami ng'oli eyo bambi totya ffe mu ddwaliro bino ebizibu tubijjanjaba so ebizibu by'abasajja abatazaala tubisengekamu tulina ebizibu ebiva ku ngeri gye watondebwamu ng'omusajja ne wesanga nga musajja wattu wenkana bw'oti kati oyo oyo aba tajja kusobola kufunyisa mukazi lubuto naye ng'asobola lwaki lwansonga nti enkwaso zino lwa amazzi gano ag'omusajja olina okugateeka wali eri ku mumwa gwa nnabaana kati bw'obanga oli bw'oti bwakaminga mangu what I do I raise my legs mangu nenga teka mtu alina kozi kyoyinza okukola ekiyinza okuyamba bw'abanga kale yenkana bw'ati nga si bw'ati naye nga bw'ati waliwo position ezimu eziyambako n'atuuka oba si kyo oyo ye asobola okujja mu ddwaliro tukwata just amazzi then ffe ne tugateekamu direct naye ogamba yenkana wano bwaerecting abeera alina okweyongerako yeyongerako kati naye era kati
wali okalabyeko wakalaba nedda baba bambi No, but for real, olaba Dr. Gami, for real. And that guy had a lot of money. Anyway, my friends, some chick came back, but yeah, I wanted to be sure. And then come out, so you were ne, I just beat up. Anyway, the guy was tall and the guy had money. Tall, dark and handsome. oba yali agenda mu jimu bagamba mbu mu jimu kakendeeza oba yalina Kati olubuto abajimu And bakyali kizibu, I don't know. ebiseera ebisinga kiba kizibu. Nga bambi alina low self-esteem, kati nga Ekintu ekyo kikosa. he have money, a lot of money, he's spoiling You can't tell me the people obeera who the man okompesetinga had gye bali there mu luzungu tugamba micropenis my less than 2.5 centimeters oba 1 inch. nga bagisikira busikizi obanga It is usually an abnormality, genetic abnormality, chromosomes. Kati nobeera nga ekizibu ekibeerawo awo kaba tekaakula. Kati omusajja bw'atuuka ku puberty ife bw'osumulukuka n'otandika okukula. Omwana ow'emyezi 2 n'omwana ow'emyaka 10 bonna benkana. Yes, bonna baba benkana. Naye omwana bwe wenkana nga bakuzaala baba benkana. Naye bw'otuuka ku puberty hormone kino ekirungo kya testosterone ne kisumulukuka kyekireetera sisitimu eyo okukula. Ne wesanga ensigo ziri ne zikula ne zigejja ne Mr. naye n'agejja. Kati abantu abo ebiseera ebisinga beera n'ekizibu nga testosterone ono kino ekirungo kya testosterone tekiriimu oba nga tekimala so n'atakula. Kati abo oba treatment tubawa ddagala lya testosterone. Ogenda okwesanga omuntu yali yenkana bwati ogenda okukomawo n'omusanga awo nga yise emyezi 2 nga naawe tokikiriza. so when is the right time to go? When is the right time to capture that so that babazadde abali eyo beetegereza abaana baabwe? Tutandike ku mwana omuto gwe waakazaala. Omwana omulenzi ekisooka bw'omutunuulira system wansi eyo scrotum kyeki mu Luganda kino ekisawo ekide ekyekide kirina okuba nga kya bbulaaka kiba kiddugavu. Oli ne bwaba mweru atya ne waba muzungu kirina okuba nga kiddugavu. Gye kikoma okuddugala ne system gyekoma okusaza. Ati bw'osanga oli nga tekiddugala nga kyeru kifaanana nga skin ya bbino ogamba. Then ekyokubiri kirina okuba nga kirimu amavuunya mangi. Kirina okubeeramu amavuunya mangi. So bw'olaba nga kiri smooth bulungi tekirimu mavuunya awo ng'omanya nti mutabani wange ono omwana nga wakamuzaala omulabirawo. There's a problem. Then ekyokubiri okwatako buuti. Olina okikwatako obusigo obuwuliramu buba butini nnyo weebuti nga omuntu yakazaalibwa naye olina obuwuliramu. Bw'oba nga tobulina kubanga omwana waba ali mu lubuto bubeera eno munda mu lubuto. Then bw'otuuka ku myezi 7 mu lubuto ne butandika okukkirira. Bw'otuukira okuzaalibwa nga butuuse eno. So abaana abamu bulwawo bulaalira mu kkubo ne butakka. So omwana wo nga wakamuzaala kwatako bw'owulira nga tolinako bw'owulira musawo mugambe nga temunnava mu ddwaliro nti musawo mutabani wange ki. Already they are in their 20s and it already happened that you said there's something you can do and it can grow. Kasita ensigo ziba nga zikyaliwo oyo tumujjanjaba. Mama n'ensigo zibula abafu. Kati omuntu ng'ono bw'oba kuzaala omulenzi ng'obusigo buli eno buganya okukka gy'okoma okkula bugenda nga buggwerera eventually ne bubulawo n'obeera nga olina just sack naye nga temuliimu. Ate obwo obusigo bwe bukola testosterone. Testosterone kyekyo ekirungo ekifuula omusajja. So omusajja atalina nsigo wakiri obeerako nakalinnya katini naye bwe muba nga temuliimu completely. It's hard to reverse. Sisobola nga bafa abakazi bwe tugenda bwe tukyalira ensiko n'abaami ne bakyalira. No, can't you just do? Kati ng'okola oti ogenda kusika eno okamula ova eno jjukira bubeera eno
kati kwajja bukamula obujjeyo ne kada akantu kano kobadde ogamba nobeera ngaokola awo bambi ogiba ojja kukaleetera kuluma bwambi. So ate waliwo nno n'akuwulidde n'atubuuza what causes the pain a man experiences after waliwo intense romance without sex. What is that? Muzungu kyayita blue balls. The blue balls. Kasuku yazoogerako mu Ziluma. Blue balls. What is that? Nandiza kachebese. Lwaki otera okukola abasajja kyandika nange mbadde nninza otubuulire awo nga masigenda kukyalira sobola kulya bannange Dodo alabye ensi yamanyi blue balls yamanyi abalina buno washokoyesa gundi nedda kati omufo kyokumpita ng'oli mu piizi ngambira ddala nti jangu wiiki ejja zimulamba kyokka nga nesente nazo zibe omuntu buli omugamba bambi tugende agamba ate leero ngenda wamami ngenda then agamba this weekend I am free ng'amanyi akutega wali osanzeyo bannange abama n'otambuza munno mu covid tulina mukwano gwaffe gwe twasekerera covid yansanga ndi Ntebe ku grade B lockdown bagideclarinze girlfriend we ng'abeera ali kubayita ababiri kati omusajja ono kuolwo kati ffe twali tutambulira mu ambulance y'eddwaliro naye ndowooza nga talina ngeri gy'agamba nti njagala ambulance kuntambuza bajja mubuuza ogenda wa kati n'atambula musajja ati okumala essaawa ze 2.5 n'atuuka ku bayita ababiri mu musana yatunyumiza nti yatuuka eri ne bamugamba bambi nsanyusa okukulaba biki naye nga eri munnaye tuli bubi omusajja yawulira obusungu n'amubuuza why didn't you tell me n'agamba for you didn't you want to see me nze mbadde njagala kukulabako anti kati kale kati nja kuyita ewange nfumbe bulungi nkussa akawoowo oluvannyuma nkugamba omanyi tuli mu kisiibo njagala naye bw'onoosanyuka obeewo ngo kati kati no okay blue balls this is what happens obeera of course ebiseera ebisinga mugambye tetugenda kgenda eri kale tetugenda kgendayo naye byonna tugenda bikola kati singa ne tukwatako ne bakwatako kati jjukira bakwatako okyamuka kati buli lwokyamuka jjukira akawale kakunyigiriza kati obanga alwana twagiyitanga ngolo tandika okukola engolo obanga alwana sajja ayagala kuyimirira kyokka akawale kamunyize oluusi bakutuddeko kati that force balls zino babanga abazinyigiriza because of that force that rubbing kati eventually mweyo moment pain togiwulira kubanga onyumirwa owoomerwa naye luvannyuma nnyo kati pain neetandika usually ejja later otandika okuwulira obulumi nga bwambuka kati ensonga lwaki pain ya balls eyambuka paka eno waggulu jjukira tugambye balls butandikira eno kati bwe bwayita wonna weebuti nga bukkirira bikomawo pain yonna ebeekomawo paka eno ate pain mwatu talina na pain kiira mbale ngenda gamba nti noomira olfin newomira ka olfin newomira Solange tasobola kuyamba Solange sikiwa nti ayamba era olina okusooka kwebaka wansi bwoti n'ogalamira neweetooloolera awo omusajja wattu paka banayenze bwe mbeera nze nyinza okukyawa nenkyawa newoolinnye banaye no that is very true because you can't put me through that pain nga sobola nakumira olfin neegenda bina kankubuulire waliwo kyebayita essuubi
I know, right? obeera n'essuubi kaakati enkeera bakukubira ne bagamba jangu n'omugamba nti leero luno essuubi mwatu n'obeera n'ovaayo nga tewali kyofunye. Does it affect? It doesn't affect you system yo ng'omusajja naye just emotionally. Kati kana akapaati kendabyeko aka without sex and ejaculation. There is pain. It's just about squeezing the testicles. When you squeeze the testicles, you get that pain. So how can I help as a partner when banga tetugenda? Nedda bwe mba simuwa kanira alternatives. Nedda bw'oba tomuwa tomutankuula wamma ffe tetugamba nti n'abantu balina kuseeguuka oli ayinza okugamba nti ffe tetugenda kukwatako paka naye tojja ate n'ontuulako nga togenda obanga okwokonya kati embwa bw'okwata n'eggumba n'otandika okukola bw'ojjawo kati n'omusajja abantu abamu kyova olaba batuuka ekisa ne bagamba omusajja yakoze bw'ati ne bw'ati bw'oba ng'oli mwezi ennaku bw'oba ogenda okwebaka yambala engoye webake ng'oli mu ngoye tojja ng'oli mu kagoye akasikiriza ate n'ogamba nti omusajja yantabukidde ekiro nga lwaki tamukozesa mukiwulidde sikiwulidde kyogambye owulidde dokita tekikkiriza oba mwenyinyalanya ekintu ekyo kisobola okuviiramu obulwadde kisobola okuleetera endwadde waliwo women are more warmer. But then, what about 10 years? Yes, they are more warmer during that session. And most babuka bachikola, but they are men and I'm saying you're my woman. So you won't get pregnant. But in my mind, batugamba there are infections. Yes, infections. Obuuka, first of all, omukyala normally n'abaana abayeggadde. Naye bw'otuuka mu peas n'abaana yeggula. One of the reasons why n'abaana yo eba yeggadde buli kaseera lwansonga nti obuwuka obuli eno tebulina kuyingira eri munda. Naye kati mweno time n'abaana yeggudde. Kakati gwe bw'obanga ojja ng'oyingira bw'oti obanga asindika obuwuka buyingire ddala ate kati omuntu afuna infection munda mu n'abaana. Ngabe bagamba mbu abantu abalina PID. Yes, bye bimu ku bireetera PID. Ekyokubiri waliwo n'ekizibu ekirala kye tuyita endometriosis. Endometriosis kitegeeza nti obutofaali obulina okubeera munda kana akawubi k'omunda mu n'abaana okasanga mu bifo ebirala. Oluusi n'obusanga nga buli wabweru wa n'abaana, oluusi n'obusanga ku byenda, oli nga buli wagenda mu peas n'ebyenda bleeding. One of the causes of endometriosis is that too much sex during periods. Wanga omusayi gwina fuluma bwe guti oluusi ogukyusa ate ne gufuluma ne gugenda emabega wa n'abaana. So newankubadde oluusi it's nice and it might be nice and interesting and warm and what, but it's not healthy. Kati awo omukyala wo oba tomufuddeeko obanga omwami ye abeera akosebwa atya? Omwami akosebwa atya? Omwami ayinza obutakosebwa nnyo kubanga ffe munayemuzi ngamba yatutonda nga tuli sisitimu yaffe eno tomala galwala. Tomala galwala omusajja. So omusajja anyinza obutakosebwa nnyo naye gwe mukyala ndi naye ate I think omukyala bw'abeera nga mulwadde ng'alina maybe HIV. Of course omukyala bw'aba ng'alina infection nga mulwadde ng'alina ezo endwadde ez'ekikaba ate awo okifuna mangu nnyo. Okifuna mangu nnyo olw'omusaayi. Then tugende ku kintu Dodo kye yadayagala neero naye ensonga ya infertility tunakukimalayo. Twagambye kale biki ebireetera abasajja okubeera n'ekizibu kya infertility. Twagedde ku ngeri omusajja gye yatondebwa abamu then abamu hormones n'abaami bafuna hormonal imbalance. Yes. N'omusajja asobola okufuna hormonal imbalance. Naddala omusajja nga tokola exercise, omusajja nga munene nnyo bano abalina omugejjo, omusajja nga olina sukaali, bye babaami abatera okufuna hormonal. Generally omusajja okuba nga munene nnyo
obesity abaami abo batera okufuna hormonal imbalance kati naye bwafuna hormonal imbalance kisobola okusumbwa system ye then abaami abakozesa steroids waliwo ze tuyita anabolic steroids bayogeddeko ku basajja abasitula obuzito abasajja bangi nnyo abasitula obuzito balina eddagala lye bakozesa eripika omubiri ennyama neevaayo eddagala eryo bw'olikozesa system ejja kwonooneka For a long time, eh? yes for a long time era ne woolivaako oyinza okumala emyezi gyo nga mukaaga nga tonnaba Why do they use those things? kuzimba it builds the body very fast it builds the muscles so eryo eddagala nalyo then waliwo ne empeke ezimu kati nga Supplements. not supplements normal medicine olaba nga woogamba nti eddagala erimu omukyala nga walubuto talikozesa Yes. waliwo n'eddagala erimu etugamba nti omusajja talina ddikozesa kusukka bbanga bwe riti kati nga eddagala ly'ebiguuna omusajja talina ddikozesa kusukka weeks 2 yes Why? kati gwoga nti ndi mukujjanjaba ebiguuna ndi musajja mize eddagala myezi 3 system ojja gitta kubanga nalyo likola nga steroids ziri likosa system yaffe likendeeza hormones then waliwo eddagala erimu erya epilepsy yes eryensimbu waliwo eddagala ly'ensimbu erimu nga nalyo likosa system so omwana omuto tuyinza oddimuwa naye omusajja okutandika ku puberty nga tetusobola ddimuwa As they grow older, epilepsy balekerawo. yes abasinga balekerawo naye oli bwaba nga akyalina usually tukyusaamu waliwo eddagala eritali safe then radiation bano abaagala x-ray buli ddakiika oli musajja oli eyo gamba banaye olubuto olunuma x-ray omugongo gunuma x-ray kyagenda mu x-ray okomewo nga nga system mutaka anafuye kubanga radiation eyo eya x-ray nayo ekosa mutaka ono ate okwambala enaku weebale nnyo twadde kyogera ku lifestyle okunywa nnyo omwenge buli lwonywa omwenge guno guleeta appetite naye omwenge gukosa performance nti omuntu eyalitambudde okuva ano paka jjinja ojja kuba akatuuka bweyogerere okoye naye ate gukuleetera appetite n'obeera ng'oyagala naye oba tosobola kugenda paka kati bwebanga onywa buli lunaku eventually omuntu eyatambulanga rawundi zo 3 kati rawundi esooka owedde then ebiragalalagala tubyogeddeko then ebiragalalagala naddala enjaga cocaine marijuana heroin nga tebagamba mbuno yebawa amaanyi anti ereeta appetite omwenge n'ebiragala bino bireeta appetite naye in the long run obanga tosobola nga tobinywedde no ogendayo naye nga totuuka ogendayo naye totuuka gy'olaga ogenda ku kisaawe dakiika 5 nga gw'ovudde ng'oteebye ggoolo oba nga toteebye ggoolo ng'oteebye munnaaye otuuka dakiika 5 nga gw'obivuddeko obaga substitute foods kakati kati fatty foods usually tutunuulira ku weight gain naye sukaali ekirwadde kya sukaali then n'okunywa ebintu ebirimu sukaali omungi nabyo bikosa system yaffe then laptop abaziteeka wano ne buno bupajama buli tight buli bupajama bwa triangle buli bwayambala bushooti ze bushooti buno obugundi bwa triangle obwo nga bwaggwawo obufaanana nga nnika wangi obwo nabwo bannaye ng'olwanya entalo naye naye wamwagalako naye dodo akati nga mutuuza omusajja n'ajjamu nibalaba mu bicycle obuwala obwo kati abaami kambabuulire n'amazzi kakati n'abamu sawuna nazo tolina genda nnyo mu sawuna buli lunaku kati ekizibu kiri ku bbugumu omwami yenna kinajja kukitegeera enkuba bw'etonnya empewo nga nnyingi ki ekituukawo bwesika weebuti
akagundi ne katoniwa ebbugumu eriba nga lingi nga bikka ebibeera eno lwaki temperature erina okubeera controlled ebbugumu terina kuba lingi nnyo empewo terina kuba nnyingi empewo bweyitirira nga bwesika bufune ku bbugumu kubanga mu lubuto mulimu ebbugumu lingi so bwesika ne busemberera olubuto bufune ku bbugumu ng'obwakyamala junior bwe bwekanga ne bwambuka waggulu. Sorry. Ati munayam just tulina omusawo. Mpewo ye buletera okuwekanga ne bwambuka waggulu bwe buti. Then ebbugumu eriba nga lingi ne bukkirira. Kati gwe bw'oteekawo akawale nga kali tight nnyo ojja kuuma ebbugumu nga lingi nnyo wano oba bw'obeera nga laptop ogikwatira wano ebbugumu liba lingi nnyo oba mu sawuna ebbugumu lingi nnyo abasajja okutuula mu taabu n'oteekawo nti simanya bathtub nange kantuulemu dakiika 3 ebbugumu eryo lyonna. That is very good information. So eryo ebbugumu likosa enkwaso. Kati bino jacuzzi nga tuli mu warm water muli mu pedals. Okikola just lumu na lumu si kya buli lunaku ku musajja. When you say lumu na lumu, once in a month, twice, once in a week. Once a week. Once a week is okay kubanga atulina gendayo buli lunaku. Anti munaye bayokya masavo. Mukama yatuyamba omusajja buli lunaku factory efulumya. Tetulinga mukyala. Omukyala amagi g'otondebwa nago mu lubuto lwa maama wo gw'olibeera nago paka kufa. Naye fe omusajja system efulumya buli lunaku. Then every after 60 days enkwaso eziba nga tezifulumye ng'omubiri guddamu guzisaakinga. So every day for oba ofulumya. So bw'oba ng'ogenze lumu na lumu oba lumu mu wiiki ojja kutta eziriwo naye enkeera ojja kubeera n'ennungi. Naye bw'ogendayo buli lunaku oba ng'otta buli ssaawa obeera olikutta bandabo. Waliwo ekyesoogeddeeko kiyinza okubirako omwami obuzibu endwadde ezimu infections. Omwami bw'ofuna infection ya wansi bambi gijjanjabe nga bukyali. Olina okugijjanjaba nga bukyali omusajja. Enziku yeeruma. Mwana alwanye etalo. Enziku eruma. Enziku eruma ate watifane omukyala temuluma. Omukyala just abeera ne discharge ye naye omusajja emuluma. Actually ku Jacob bali nani there were 3 guys nani kola share Facebook live nagamba oba bali bejerega ne bogera ku nziku that was my first time okutegera nti eruma yagamba nziku is gonorrhea. It's like kukwata mbutesola kumaloba awazi mbowulira nga tote woli nokaba banange what is going on mbochawa n'omukazi oyo agikuwadde ate oba omumanya kubanga it takes about 4 days 3 to 4 days. So manya nti dodo yajja nankyalira ku weekend anti gwamanyi bweruma. Yes. Discharge. Kumchala it's about the discharge. Discharge, how does it? Discharge. Is it like Discharge yenziku. Discharge yenziku. Efanananga. Amazzi amata amafu. Ngasema tamafu efanananga nga amasira. Tegawunya. Sometimes we okunya, sometimes we obutawunya. Then sometimes men having candida bokatwa candida. No kati candida mbasajja it is very rare. It is very very rare mbasajja. Naye omusajja asobola ofuna infection y'omusajja enziku yes agifuna kabootongo amufuna. Then waliwo obuwuka obutera okuleetera omukyala UTI. Nabwo busobola bwebubanga bulina mu musajja signs zibeeramu oba owulira wano okwokyerera omusulo nga guvaayo. So bw'otabijjanjaba bifaanana jjukira twagambye nti enkwaso zikolebwa eri mu factory eri zifulumira eri. Kati bw'ofuna infection etandikira eri nejja ng'etambula. Bw'otagijjanjaba ejja genda ng'etambula paka bw'eneetuuka mu factory. Bw'etuuka mu factory otandika kukola soda ng'alimu omunnyo. So
That's why tugamba omwami bw'ofuna infection gijjanjabe nga bukyali. Kubanga bw'otagijjanjaba That means men should zino also enseke do. ziyinza okuzibikira zino ezirina okuleeta spams oba oluusi n'obeera nga oleeta spams zigiramu ku musaayi oluusi olumizibwa nnyo be oba owulira nti alumizibwa Nga olumala aza okwegatta. bwe yeegatta n'alumizibwa nnyo eba infection ogijjanjaba omusajja n'atereera n'addawo buto. So when do they check? Do they first wait for symptoms or what? Omusajja okwekebeza nti tazaala kati ebirwadde ebimu ebizibu ebimu bijja ne symptoms kati nga hormonal imbalance ebeera ne symptoms. Hormonal imbalance mu musajja kagundi katoniwa kasajja katoniwa then oluusi ofuna amabeere n'ofuna ekinusi mu mabeere okwatamu bw'oti owuliramu ekinusi then oluusi ebirevu kati ekyebirevu saagala abantu kutu misinterpreting kubanga waliwo abantu abamu nga bo tebafuna birevu genetically. Ndanze okulaba ebirevu byebagamba olinayo Omusajja w'ebirevu ebirevu ne bivaako male nooza nti byebino ne bijja. ne bivaako naye saagala kino abantu bakikwate bubi kubanga waliwo abantu abamu nga musajja alina mu bulungi naye nga genes ze tebafuna birevu. Yes. I've seen Men with beards, not Waliwo yes ng'alina mu bulungi nga yali alina ebirevu naye kati nga kati Yali obeera alina ng'ati nga nze ng'olina ekirevu then ekitandika okuvaako ne kikunkumuka ne kigenda then eddoboozi lyo ne likyuka again saagala abantu bankwate bubi kubanga waliwo abasajja ng'eddoboozi ttono nabo okuva edda bamanyi naye nobeera ng'omusajja eddoboozi lyo owuluguma ng'empologoma ya gundi bambika okuva dda kalina eddoboozi ettono. awo bali fine naye nobeera no nga waliwo owuluguma naye ate n'otuuka ng'akaloboozi katandise okukyuka. Why there's a problem. But it can be Oba kisobola okutereeza. yes hormonal imbalance oba n'otandika okufuna hips. Nedda bambifa abafu abamu bazisikira. Yes genetics Agabe tebakufuna bubi. waliwo nga yes abasajja gye bali genes yes abasajja gye bali naye alina abaana. yes gye bali Azin naye tugamba omuntu ng'ofaanana nga nze nze kati nendaba then nenkyuka nentandika ofaanana nga ddodo. ngero kabanga doctor alina hips ninga wate kiso n'akabina ng'onyenya n'okunsinga. Oli gwe twostinga. bigalekerawo ndenza okufuna akabiina tojuka alinera yagamba akabiina ke kaaliko. ayinza okuba akola exercise waliwo exercise ezigeza tasobola kubeera nga kulaba omutegedde ye. Tegedde teacher. naye Obaani. No, but nkutegera kyoyogera. Notegera there is a change at some point. yes changing eze What happened? So unless ngagenze ate abasajja batanya amalwaliro si basajja bokere n'abakadde. abasajja batanya But most men do fear. then abaami abamu otandika okufuna obuzibu mu kisenge oyinza buno obubonero buyinza okujja buyinza obutajja abamu ayinza okufuna obuzibu mu kisenge n'abeera nga yali max takyafuna bulungi yalinga afuna D1 kati batandise omugamba repeat retake batandise omwazi retake oluusi weesanze nga omukyala muvudde mu kisenge n'agamba kankomewo n'asooka yingira mu kinaabiro yeekolako n'avaayo Maama n'asanga nga kati awo ng'omanya nti ayinza okuba nga bambi tayagala kuswaza. So omukyala we lwagamba nti kankomewo nga mumaliriza n'agamba kankomewo n'agenda mu kinaabiro. I know my man 1 hour. These days 30 minutes. Kati ngenda okulaba nga sikyakkuta negamba lwaki neekoya n'omusajja ate saagala kuhatinga ego ye so ngenda abakazi abasinga bakikola gamba nalwayo service mbeera ndooza babere bagenze kunaabako. Kati onaabira ddakiika 3 anti zinaabe weetereze n'akomawo ate bw'akomawo batayagala omukwateko akomawo nga ayagala kwebaka bwebasi kibadde ki abaana balina experience bano bannaye. naye njogedde ku kya
okuba nti omusajja tokyamalako bulungi. Saagala again abasajja kunkwata bubi. Ebiseera ebisinga ebizibu ebireetera ffe abasajja okuba nti tukyapafominga bulungi, it's just the lifestyle. Stress, kuba nti tukola nnyo, birowoozo bingi nnyo, sente zibuze, muduze waka. Kati noonya sente landiroda manja kati gwe onyumiza nti ku relaxing. Oluusi nyinza okuba nga si byenjagala at that time. Kati ng'abamaaniyo jjo baade bawangula akapiira kaabwe ne babayikolayiza, omusajja yeenyigidde, maaniyo emuttidde muudu. Manyi teyawangudde. Omwami ali eyo oba omukyala bambi nga bamaniyo nga balabye. Abamaniyo tubaleke. Ebizibu byabwe bingi nnyo. Omwami ali eyo ng'olinamu bambi obuzibu oba ng'obadde ne mukyala wo, tugamba nti kasita obeera ne mukyala wo n'omala omwaka mulamba munoonya mwana temumufuna mwaka mulamba, mwembi mugende mu ddwaliro. Yes. Ako aliwo okubeera ng'okolera up country. Ng'okolera safari, aba safari nedda. Tusooka basibira mu nju okumala mwezi mulamba. Tuleka tugamba nti kati wano waliwo ensonga. Naye tugamba obeera ne mukyala wo, mumaze omwaka mulamba temufuna mwana. Oba obeera ne mukyala wo buli lunaku mumaze emyezi 6. Bw'obanga obeera naye buli lunaku tetulina mwaka mulamba, myezi 6 tugamba nti waliwo obuzibu. Bw'aba omukyala ng'agenda mu ddwaliro naawe genderako. Abamanyi otugamba yazaalako ebweru. Ne bw'oba nga wazaalako ebweru, kubanga infertility waliwo kye tuyita secondary infertility. Kitegeeza nti nali nzaala naye kati waliwo ekyatuusewo sikyasobola kuzaala. So mu ddwaliro fembi tulina okugenda, nze ne mukyala wange. Kati omukyala bamukebera nange bankebera. Basooka kebera sisitiimu, musawo n'olaba musajja talina buzibu. Then bamala ne bagamba nti kaakati sooka oyingire mu kasenge ako okomewo nga kana akacupa okataddemu amazzi. Bambi nedda. Ate kati tutestinga tutya amazzi ago tulina okugafuna nga gali fresh. Kati nedda kati goteesa bina tukole tutya, sampo tugijjako tutya, tufumite. Option endala ya kufumita, tusobola okufumita ne tusikamu. So you choose. Kati which one is easy? But men love masturbation. You masturbation of check out. N'oteekamu Masturbation is very painful. naye bina alabika tabeera mu Uganda. Bambi tumusaasire. Apart from being addicted, but naye nga kiba kirungi nnyo, kyalibadde kirungi nnyo omwami yenna wakiri kikole nga mukyalawo tamanyi. Bw'obanga oswadde obanga otidde omukyala bw'agenda mu ddwaliro bw'omanya nti mumaze omwaka gumu munoonya mwana temumufuna, webbeko genda mu ddwaliro jangu ffe ku Bethany tukebera amazzi g'omusajja ne tukubuulira kubanga abaami abamu amazzi gajja bulungi naye nga temulimu nkwanso. Abaami abamu enkwanso zibeeramu naye nga nafu kubanga enkwanso zo zirina kubeera ne shape ya walanga omusota gubeera n'omutwe then n'omukira. Enkwanso we zirina okubeera. Kati abantu abamu enkwanso zirina emitwe ebiri, abamu zirina emikira ebiri, abamu omukira muwanvu nnyo, abamu akakira kampi nnyo, abamu tekuli mutwe, abamu omutwe gwa kitundu. Balina enkwanso nga nnema. Enkwanso webanga nnema tesobola kufunyisa muntu lubuto. Tesobola kufunyisa muntu lubuto. Then abamu tugambe nti abamu ziba ntono, abamu ziba nga nnema azina obulemu bungi. Then abamu ziyinza okuba nga mulimu abnormalities endala. Kati oluusi nosanga amasira mu mazzi g'omusajja, oluusi nosanga omusaayi mu mazzi g'omusajja, oluusi nosanga obunyamanyama mu mazzi g'omusajja. Ebyo byonna bibya bikosa. So ebizibu ebisinga obulungi sigenda genda live. Oli wanteekamu obunyama. Nedda bambi sigenda genda live wamma.
wamaali ojikaki oyogere tuwaliwo omuntu atiisatiisa naye nga on that day okuba esimu bagijjeeko naye nze siteeka abantu mu muddu nga gwe nga bali eri bali mu kusaba binankikkiriza manyi lwaki kubanga lumu waliwo twali tulina okugendako ne bina out naye twali tetugenda out kukola biri just twali tugenda out kunywa caayi omanyi bwe yaŋŋamba yankubira esimu n'agamba ndiko ne wammami can you first come to mommy's home omanyi bw'ayogera bwange ayogera oluzungu can you first come to mommy's home nze mune wama nali sifunanko mugaŋŋamba just twali tugenda just kunywa caayi nera ŋŋenda n'eddodo kibanga betotawaana yandigambe eddodo ojjangu mpereke Zina kino njagala nkyogere nga ntunudde ne mu kamera omwami ali eyo kwegayiridde fe abaami tetulina ensonga zaffe oluusi tetulina kuziwa bano bakyala kuzimanya bw'oba nga oli eyo nga manyi olina ekizibu kyo gwe tofaayo gwegenda bugenzi mu ddwaliro omukyala ne wootamugamba oba womanyi mumaze ebbanga nti nze omwana tumunoonya talabika gwegenda mu ddwaliro bakukebereko ne oba ng'olina abaana 10 omanyi batugamba abaana b'omusajja obamanya nga amaze kufa oyinza obeera ng'olina abaana 10 naye ng'abaana ba neighbor gwefunayo just ka time ogende mu ddwaliro just weekebezeeko ogambe nti nze kunkebeza nga omusajja just neekebezeemu nabo bansaza bulungi then afterwards wemutuuka ku mukyala nagamba naye musawo atugambye tugende wakiri obeera ku shuwa ogamba tugende ng'oli ku shuwa kubanga ebizibu ebisinga obungi eby'abasajja tubijjanjaba ne bivaawo unlike ebyabakyala omukyala bayinza omuzaala nga mugumba naye ffe abasajja ebiseera ebisinga ebizibu ebyaffe bijja luvannyuma nnyo oba omukyala ayinza okuba nga ebizibu ebimu tebiri reversible but ebyabasajja ebiseera ebisinga biri reversible obutabeera sexually active kimukosa sobola okulala kakati masturbation teleeta infertility n'ekyobutabeera having a sex tekireeta infertility n'ekyaki kakati amazzi mangi mugongo oral sex nakyo tekireeta n'amaanyi gasigala geegamu ne bano bagamba nti no having too much sex nakyo tekikosa jukira tugambe nti omusajja buli lunaku omubiri guzaala ono yayagala mubuulira ekyagune position nedda katukitereke because tujagendera mu zino ate ngaessaawa ziweddeyo tukyete mu next gundi nga kyetutandisa tewali position obudde abantu bagenda kutuukayo mulekere ensonga ey'okutukomyawo yes ensonga y'okukomawo tugenda tandikirako agala tukole demo buli position nga ayagala kugikolako demo naye muneka agambe yabijjeeko dda oyinza osanga nga nze endiga yantomera dda wamano bamenye emitima be bangi gwe buuza bajjo yamuleka wano alabika alinayo ebajjo naye alabika yagenda eno ne bitandika omuluma eno waggulu kyokka nga mulimu n'amugwa mu kifuba olaba obudde bwetukomawo atwagala reason yotuza bwetukomawo olulala jako jako